Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukama waffe tumwebaza nate atwongeddeyo olunaku olulala n'atutuusa ku Ssabbiiti entukuvu ennaku z'omwezi nga 4 Okitoba. Ssabbiiti olw'omusanvu embala y'ensi lweyita olw'omukaaga. Ssabbiiti ekiwumula ekitukuvu lwe yatukuza n'aluwa omukisa n'alwawula ku nnaku endala. Ekyo nno kye kiraga nti lwe lunaku olw'omusanvu kubanga endala ziri zonna mu lubereberye yali ayogera nabanga kirungi naye wanaga nti 2 lubereberye 2 n'aluwa omukisa n'alutukuza. Abantu bangi bayayaanira omukisa era omuntu omuga nti tolina mukisa oyinza okiwulira nga kimenya n'otabaala ng'onoonya omukisa. Naye twebaza Mukama eyatuwa omukisa olunaku olwa Ssabbiiti ate n'atutukuza ffenna atutukuza. Owulidde? N'olwekyo ekyo kyekyawula olwa Ssabbiiti ku nnaku endala. Nate mbaanirizaako nnyo Mukama waffe. Mwebala abasobodde okusisimukira awamu naffe ku nsula ey'enkya ku Avento Productions ku 3BN TV Uganda ku YouTube channel. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukola kyamaanyi, mukola kya bbeeyi. Mwebale okuwaayo obulamu ne mwerekereza otulo. Otulo tugenda ne tutusalamu lwaki twebaka leeti naye singa omuntu yali asobola okwebaka essaawa 2 ssaawa 8 bw'asitandika okwebaka ku ssaawa 2 yeebaka mu buliri essaawa 8 ku 11 azuukuka ali fresh nga mulamu bulungi. Naye olwokubanga essaawa tuziri ate ne tuzisasula mu maaso kyova olaba nga tusumagira essaawa nga tuzisasulira. Naye singa twebaka mu budde tuzuukuka ekigambo kya Katonda tukyagala. Naye bannange n'okuva mu tulo ate kiba kyangu. Naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawe ekisinga okuba ekirungi kyekyokumutegeera n'okutuuka mu bwakabaka bwe obugenda okujja kubanga byonna birungi mubirabye. Naye wabula kimu kye tutannategeera kyekyokwezulira Kristo ng'omulokozi we. Abamutwala ng'omulokozi waabwe Mukama abawe omukisa. Abatannaba naffe katusabe ekyo nakya kitubikkulire. Naffe abaamutwala edda tuleme okuzanyirazanyira mu lugendo banne tunyweze kye twakkiriza. Katwebaze. Ogulumizibwe mukwano gwaffe weebwe ekitiibwa kuba osaanidde. Ffe baani naffe b'osobodde okulekawo. Abalala abawummudde mu nfuufu y'eno ey'ensi si babi naye kibadde kisa kyo n'okwagalakwo ffe okubanga otuleseewo Mukama. Kaakati nno otuleseewo olw'ekigendererwa kwe kuteekateeka obulamu. Ate Katonda waffe n'okubanga tulabula omulimu omunene gwe watulekera gwe gw'okukola omulimu gw'okulabula abantu bo abagenda okuzikirira. Beeramu naffe okuyita mu kuluŋŋamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu bwe tusabye. Amiina. Ekyokuyiga ekyaleero kiriko omutwe ogugamba nti mu kifulumemu. Agamba olunyiro lw'okujjukira ne mpulira eddoboozi eddala eriva mu ggulu nga lyogera nti mu kifulumemu abantu bange muleme okussa ekimu n'ebibi bye era muleme okuweebwa ebibonyoobonyo bye. Kubikkulirwa 18 olunyiriri olwokuna. Nga tuddako emabega era yatulaze nti abantu batuyita abantu be nga ayongera okukkaatiriza okutukubiriza okukifulumamu okuva mu kizikiza tuyingire mu musana nti abakyali mu kizikiza tudduke ekizikiza ekya sitaani. Ekizikiza kitegeeza kubeerawo kwa sitaani. Tuyingire mu kutangaala gwe musana Yesu Kristo. Agamba nti Sawulo yali mu lugendo ng'agenda e Damasiko okutwala ebbaluwa ez'olukiiko lw'abakadde 7 okukakasa obuyinza bwe okuyigganya Abakristaayo amalaazi b'amaaso olw'omusana omungi ogwamwakira. Eddoboozi okuva mu ggulu ne lyogera nga lirabula ku bikolwa bye ebitaali bya butuukirivu. Kiki ekyaddirira
oluvannyuma. Yesu agamba omusajja kaakano amanyiddwa nga Pawulo nti olibeera ekibi ekironde gye ndi okutwalanga erinnya lyange mu maaso g'amawanga ne bakabaka n'abaana ba Isirayiri. Mu bikolwa by'abatume essula 9 olunyiriri olw'15. Banne Mukama nga mulungi akozesa yenna bw'aba ayagala. Mu bikolwa by'abatume essula 9 olunyiriri olw'15. Katusomeyo abaagalwa. Agamba atya? Agamba nti naye Mukama waffe n'amugamba nti genda, kubanga oyo kyekibya ekironde gye ndi okutwalanga erinnya lyange mu maaso g'amawanga ne bakabaka n'abaana ba Isirayiri. Mazima Pawulo Mukama yali amwerondedde atwale omulimu gwe mu maaso. Omulokozi oluvannyuma n'akulembera Pawulo n'amutwala eri abayigirizwa be okumuyunga ku kkanisa ya Katonda ku nsi. Nga bwe tulabye, Babulooni kabonero ak'eddiini ez'obulimba, enzikiriza era n'empisa. Abantu abaagwa mu mutego ogw'obulimba bwe kaakano bayitibwa okukifulumamu okusinza omutonzi ku Bikkulirwa 14 olw'omusanvu nti mukifulumemu Babulooni ekitabusetabuse. Eyo gy'atuyita malayika owookubiri yalangirira. Oyo yatonda eggulu n'ensi. Omulamu omukulu mu byawandiikibwa Lubereberye 3. Lubereberye 3 agamba atya? Agamba nti Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu ne wabaawo obutangaavu. Lubereberye ne Yokaana enjiri essula 1 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu. Yokaana enjiri essula 1 agamba ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awataali ye tewaakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Aga nti abo abafuluma okuva mu Babulooni bateekwa okubaako ne gye bagenda. Abafuluma okuva mu Babulooni bateekwa okubaako gye bagenda. Era Katonda ayagala okubaleeta mu nkolagana n'abantu be. Era Omwoyo n'omugole boogera nti jangu ku Bikkulirwa 22:17. Abantu ba Katonda era ne mu kuyigganyizibwa bawulira ebiragiro bye. Obutalekanga okukuŋŋaana awamu ng'abalala bwe bayisa, naye nga tubuulirira era nga tweyongeranga okukola ebyo bwe tutyo, nga bwe mulaba olunaku lwa Mukama nga lunaatera okutuuka. Obutalekangayo kukuŋŋaana ng'abalala bwe bayisa. Okukuŋŋaana kuno tweyongera okuzzaŋŋanamu amaanyi, tweyongera okukuumibwa nga tuli b'amaanyi, nga tulina omuliro. Ekituleetera abaagala okukuŋŋaana tetumala budde, naye tuzzaŋŋanamu amaanyi. Katonda ayogera naffe buli lunaku, naye ate kyova olaba ng'ekiwumulo tusisinkana ffenna abaana ba Katonda ne tusisinkanako n'omutonzi waffe ne tulaba okubeerawo kwe, kubanga ennaku 6 zikooya. Nga tukola okuleeta abalala mu kkanisa ya Katonda ne mu biseera ebizibu. Amaanyi gaffe agakubisaamu nga ye Katonda bw'ayagala. Tetumanyi buwulize eri ekiragiro kino kye buliba mu nsi eyagwa ng'ekulemberwa Babulooni. Naye tumanyi nti buli muntu yenna
mu nsi Katonda alinayo abantu ababuulira obubaka bw'abamalayika abasatu obwakubikulirwa 14 twabulaba. Malayika asooka abuulira enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kuba ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Mumusinze oyo eyakola eggulu n'ensi, ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Atuyita okuddamu okusinza nga bwe kwaliwo ku lubereberye, abantu nga bavudde ku njigiriza entuufu ne basalawo okudda ku njigiriza enkyamu. Kaakati Katonda atuyita tuddeyo ku njigiriza entuufu. Abo bokka abali mu musana be bali ku njigiriza entuufu. Owookubiri n'agamba nti ne malayika omulala owookubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Twalaba era tulaba ng'omwenge, okunywa omwenge njigiriza nkyamu, kutabukatabuka. Abantu batamidde enjigiriza enkyamu nga okuggyako okukola kwa Katonda, nga ne bw'omubuulira ekigambo kya Katonda tasobola kukitwala ng'ekikulu kubanga bambi yasalawo okugoberera obulimba. Naye twebaza Mukama taliiko kyalikola nga Amosi 3:7 bw'atugamba nti okuggyako ng'atubuulidde biki ebijja okubeerawo. Kyova olaba ng'agenda atulabula, atubuulira wawe tuli, wawe twava we tuli ne wawe tutuuse. N'owookusatu n'agamba nti ne malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera nti n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, n'oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabulwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe, era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'Omwana gw'Endiga. Abaagalwa, omuliro Sitaani yagutegekera bamalayika ba Sitaani ne bamalayika be, naye tagutegekerangako muntu yenna. Kaakati tulaba wano Mukama ng'atukubiriza okuva mu kkanisa eyateekawo obulimba ye Roma, ensomi baava mu Roma enkafiiri. Kaakati ate Oburoma ne manya enjigiriza ne yeegattanga okuyigiriza okuli Katonda ate nga tekuli Katonda, ng'ate mulimu bye batabiikirizaamu ebiraga nti bali Katonda ate tebali Katonda. Kaakati bannanga atugamba nti oyo naye alibonyaabonyezebwa agaanyi okudduka obusungu obugenda okujja naye n'alemera mu njigiriza enkyamu, oyo naye agenda kunywa ku busungu bwa Katonda, agenda kubulegako. Ne bambi Katonda si kye yatutegekera abaagalwa. Katonda atwagala tumusinze mu kwagala. Naye lwaki bino byonna bikolebwa abaagalwa? Twali tubuze nga tuyigirizibwa ebikyamu naye twebaza Mukama n'atuyitayo. Ate era addamu okutukubiriza naffe tulabule abali mu njigiriza efaanana bwe zityo. Si kuvumirira naye byawandiikibwa bino biri mu Bayibuli. Soma Bayibuli yo, soma ekitabo kyo, mu Vvanjiri mwebiri, mu Bayibuli mwebiri. Soma ebitabo byo, Bayibuli ne Vvanjiri bikunyumire, kabalemenga okusomera. N'olwekyo agamba nti mukifulumemu abantu bange. Awo nno tumanyi tutya abantu bano, era ku kino kwe tutegeera nga tumutegedde bwe tukwata ebiragiro bye. Awamu aga nti ebiragiro bye tebizitowa. Yokaana yayaga nti bwe tukwata ebiragiro bye. Yokaana ebbaluwa aga nti ebiragiro bye tebizitowa. Ayogera nti amutegeera naye alina okukwata ebiragiro bye. Bannange ebiragiro bya Katonda tebizitowa, amateeka ga Katonda tegazitowa, naye ffe tubireetera okuzitowa nga tuteekawo ebyaffe bye twagunja
naye bwe tuba abawulize mwana watu tulabanga ebintu birungi nnyo. Era nze nina ekintu kyempulira muli nti sabbiiti ya Katonda bwebanga etuuse mpulira nga ŋŋenda kuwummula mpummuze wali ebirowoozo byonna bannange ate nsanyukire Mukama waffe ensi etawaanya. Bannange tukola naye ne bwe tukola ebintu byonna tetufuna. Twandibadde tumatidde naye olw'okubanga ensi etuleetera obutamatira yeye enkola y'omulabe abaagalwa Mukama n'atuwa okuwummula n'aga nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Kyova olaba nga yateekawo olunaku olwa sabbiiti okutuwummulizaako. Mukama waffe yeebazibwe. Agamba nti Mukama, okusaba kw'omuwandiisi kuga nti Mukama nnyamba okukozesa okutuuka kwabo okunkozesa okutuuka kwabo abeetaaga okuwulira n'okugondera obubaka bwo obusembayo. Kyova olabanga bateekesa obubaka buno bututeekesaako essira atulaga okufuluma bakifulumemu ng'atukubiriza abantu okubalabula okuva mu busungu bwa Katonda. Nsaba Mukama ebigambo bino kabigwe ku ttaka eggimu bibale ebibala. Abaweddemu amaanyi katuddemu amaanyi ate twongere okusanyukira obubaka buno. Nsaba ggwe nange tweyongere okusanyukira mu Mukama waffe, tweyongere okuyaayaana tulumu enjala n'ennyonta si ey'emmere naye ey'okuwulira ekigambo kya Katonda. Mukama abampeera omukisa mwenna abawuliriza obubaka buno era abasobodde okusimukira wamu naffe okuwulira ensulo ey'enkya kyetugamba. Mukama abampeera omukisa abaagalwa katwebaze. Taata waffe twebaza olw'ekirabo ekitayogerekeka eky'omwana wo Yesu. Ffe baani Katonda waffe abaali bakutuddwa nate ne tuddamu ne tusembezebwa ku baana b'eggulu okuyita mu lujegero lwa Yesu Kristo lwe yatinda. Omulabe Sitaani yali atukutuddeko naye Yesu twebaza ate n'okikola bwe watwala obuyinike bwaffe bwe weetikka ennaku zaffe ku musaalaba Gologoosa. Weebale nnyo weebalire ddala naye twagala tufuuke mukwano gwo naawe obeere mukwano gwaffe. Tuyigirize Katonda waffe okutambula nga bw'oyagala. Katonda waffe tuyigirize okukola byonna by'oyagala ayi Katonda n'ebiragiro by'okubigondera okukusanyukira nga bulijjo mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo mwe tusabidde awamu n'okuluŋŋamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.